nsooke okubeebaza mwenna. Mwebale omulimu ogw'amaanyi gwe mukola ettendo. Mwebale nnyo okubanga musuulawo obuvunaanyizibwa bwammwe olw'okuba ba bosses. Tekiri ku bakazi, tekiri ku basajja. Amanya n'eddoboozi Shana Zawja, kabebi kamami, kadota bwe kati akafaanana taata wako. Ku My Family Rise, mu episode yaffe y'olunaku olwaleero, twagala okubanga tumanya kituufu kirungi oba si kirungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga musubscribinga, okubanga mulikinga, mukomentinga, musharinga ku zonna media zaffe, kubanga kyemukola ky'amaanyi. Nenjagala okusooka okumanya mwe abaami baffe kiki ekibakeeza ennyo ne mutuleka mu kuwankawanka mbu muyina okuvuga ba bosses bammwe. Ate munange toli driver omukyala gw'ovuga golooza naafuna nti obwesigwa mu nze ng'ondeka awo nga n'olusozi tolinye. Nogamba nina ovuga boosi. Okomawo ssaawa 6 boosi yabadde akola kino, okomawo 4 nkooye, okedde ku makya mbu bakkubidde essimu. Kimenya naye oba osanga tetulina kyakikolera, kubanga n'abakyala ku sayidi yaffe tujuliza ba boosi. Nze nina okkeera okugenda, togololedde musajja, tomuwadde mazzi ga kunaaba, omulesse ewaka, tomanyi ssaawa mmeka z'agenda, kwegamba tokyayagala kumanya mulimu gwe gukufuga. Ababoosi be bakufuga sina mulimu. Naye kambuuzeemu, baboosi bwe batuvaamu tuddawa? Kubanga bagamba omwami omu yaŋŋamba, gy'ova making sure nga waliyo ekitangaala gy'olaga. Kitegeeza amaka go kyekitangaala kyo. Bwe bakugoba ku mulimu omanyi gy'odda, oluguudo lwonna lw'otambula oba olumanyi kubanga oba n'ekitangaala. Ne wodde waka omwami agamba bambi oba okiraba omukyala wange abadde afa ku nze. Kyekitangaala ekyo akantu ako bakaŋŋamba 2017 lawuda naye nga nzijukira 2016, wabula tekanvanga mu mutwe. Era nga n'omuntu eyakaŋŋamba nadamu nenkamugamba nga nkamujjukiza, sikuba ntakamanyi naye nga mmujjukiza nti waŋŋambako bwoti nkyebaliza, kubanga namanya kiki kye nina okukola mu budde obw'okukola, kiki kye nina okukola eri omwami wange. Wabula bw'ŋŋamba togenda kukola leero sigala, nde sikulimba boosi gw'amanyi bw'oba onkyawankyawa ku mulimu gongobe, naye obufumbo obwange mbwetaaga. Naye gwe omusajja n'obeera awo, bannange boosi tulina banene abavuga taxi, babba baffe muyingira ssaawa 6 eyo 7, mugifuluma ssaawa 10 nga mutandise okukola. Kituufu twagala ssente, naye okolerera baani? Okolerera nze naawe mwennyini. Bwe tunaabeera nga tukwatagana bulungi, buli kimu kigenda kukola bulungi. Kyova bagamba behind the successful man there is always a woman. Ate si kyekyo kyokka, era behind the successful woman there is always a man. Mubadde mukimanyi nti nno omukyala n'okola bizinesi nga yenkana etya, nga teriimu magezi ga musajja n'oba tekutyamya $5 n'akuwa amagezi, oyitawo buyisi. Kubanga omwami alina amagezi mangi gakwongerako mu bizinesi yo. Dani gwe obeera awo okola nga bw'oyagadde. Lwaki? N'owunzikanga omulimu gukufiiriddwa olw'ensonga tokyawa budde mwami wo waka eyandikugamye nti omanyi mukyala wange kino kakikole bwe kati ogenda kufunamu ssente. Odduse ku mulimu ogufiiriddwa, otandise funa baboosi. Baboosi bakufuga, tokyalina budde bwa waka, tokyalina budde kufumbirako ku musajja. Lwaki wamufumbirwa?
okufumbirwa kiva mu kigambo kufumba. Okay, nanze bwenkimanyi. Nina okuddaaka ne nfumbira ku mwami wange, manya obudde ki bwe nina okukomawo, bwe mba naalwayo ne mugamba manyi mukwano, enkya ngenda kulwayo okwo. Naye mbadde nsaba. Tujja kusanga bwenziti nagamba okay, kiri fine. Oba nedda. Abasajja balina eddoboozi lyabwe nnoweza no. Omukazi neddayo ebeera nga yes. So wagamba no. Gamba okay, asigale waka mirimu tegindyanga mwami. Sijuwa budde nga musajja. Abakyala abamu abakola nga ba secretaries. Oba actually n'abaami bakisussa. Nakulemesa obudde obw'okukola. Nayagala obeera awo obudde bwantamuliddemu ogende ku mulimu, ate nkolera kino nkolera kiri, ate oluusi waafuna obuzibu aba ayagala n'omuyambako mu ssente mpolaayo ssente bwe ziti. Ekibi kiri kimu abaami baffe kyemugenda okukyusaamu bwe weewolaza oba neewozeeko weewozi mba sikuwadde oba mukitegeera. Bw'oŋŋamba mpaayo manya nti aŋŋambye 5 kamuweeyo 3 oba 4 kitegeeza nkuwadde. Naye wano neewozeeko ssente zo nnyingi ziba zivudde mu bizinesi gy'otayagala ate ŋŋende mu budde oba okiraba. Ne tudda kwa secretary. Oba ogwo omulimu gwandikoleddwa abatannaba kufumbirwa. Simanyi. Bane ba bosses nga mutigisa ba secretary. Omwami wange oli waka secretary akubira ku ssaawa mmeka? Kiro kyonna asiiba akuba mu business. Ndesi muyinza obba mwogera ku business. Nenzo ndeetera otya okulowooza nti nomwogera ku business. Secretary wange. Muyinza n'okuba nga muli ku lusozi mugenze okulinnya. Secretary wange omanyi. Atwekako nekya wange nga gwe tokyakwita wange. Olaba emirimu we gikosa amaka. Ogenda n'okukanga ne kusimu y'omusajja ataddeko secretary we. Ayinza n'omukubira essimu ali ku mulimu n'agamba wangi secretary. Imagine ngamu. Oyinza kuntwala otya nze nga nze akyogera. Ngamba naye okisusiza. Oyinza okitwala mu bubi kyono nandowooleza secretary. Naye ng'ate oluusi nkyogerako olw'obulumi n'engeri gy'ojja okikubawo erinze. Nange we naakubawo mukulu John oba okitegeera nga nkuyita olwo boosi wange. Oluyimba lwe mmanyi lwe bagamba nze ngenda simanyi biki tojja kukola. Tuli awo omukazi ng'alemerako nambuza boosi wakkubira atya ku ssaawa musula ekiro nga mwebase. Nze neebase gwe bakkubira ssimu oyogera ku ssimu owoza okitegeera ago amasimu ago agatukubirwa ba bosses kiki ennyo. Essimu eyange ekoma kubeerako ssaawa mmeka nga nze omuntu oba kale gwe yiyo boosi akoma kikubako ssaawa mmeka. Kirowoozemu oba okyebuuzeemu. Nga tonaba kugenda mu ngatto ya mulala oba nga nze sinabagendako mu ngatto ya mulala. Neebuuza lwaki oba bwe bakola kino nange nenkikola kinaamunyumira oba sikinnyumira. Kyokola nenkikola making sure nga kijja kunyumira kuba ffenna tuba abantu bakulu bwe ndowooza. So twewe bridge wakati waffe n'abakama baffe bwe nkisuubira we kirina okukola. Tuli ku My Family Rise. Episode yaffe yaleero byo bye twogeddeko. Tujja sigala tugenda mu maaso wabula nammwe mwebale omulimu gw'omukola. Musharinge musigale nga musubscribinga.